Alipoota yafulumizibwa eddwaliro ly'e Mulago omwaka oguwedde yalaga ng'obubenje bwa boodabooda bwe bukola ebitundu 75 ku buli 100 ku bubenje bwonna bwe bafuna mu ddwaliro lino buli mwaka. Bategeeza nti obubenje buno obusinga buleeta obuvune ku mutwe nga kino kiva ku bavuzi ba boodabooda obutayambala helmets ko n'abasaabaze obutayambala helmets zino. Okusinziira ku bakugu abafulumya alipoota eno, obuvune omuntu bw'afuna mu kabenje ng'ayambadde helmet bubeera butono bw'ogeraageranya n'omuntu abeera tayambadde helmet eno. Kati okusinziira ku mwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura baakutuukiza ebiragiro by'okukwata abagoba ba boodabooda n'abasaabaze abanaasangibwa nga tebambadde helmets era bano bonna baakukwatibwa. Etteeka liragira omuvuzi okwambala helmet nga kw'otali n'omusaabaze atambulira ku eyo pikipiki. Tukitegedde lwaleero nti gavumenti yalagira dda kampuni ezikola pikipiki mu Uganda okutandika okufulumya boodabooda ne helmets 2 okuli ey'omusaabaze n'omuvuzi wa boodabooda eno nti kino kigendereddwamu kukendeeza bubenje ku nguudo naddala obwa boodabooda. The Ministry of Works and Transport put it clear that companies dealing in motorcycles must not sell these motorcycles without 2 helmets, one for the rider, one for the passenger. Kyokka bo abagoba ba boodabooda batubuulidde ebibagaana okwambala helmets zino wadde nga bamanyi bulungi obulabe obuli mu butazambala. Obuzibu nze nga bwe musangamu oluusi enjojo omutwe oba oluusi enkubi omutwe nekangeera nga zikoze eki nga sijambadde. Helmeti omusaabaze yalina okujja ne helmeti ye ante helmeti zibaamu ebirwadde nga tebafaanagana kati ogiwoono oli ogiwooli. Ebiseera ebimu teziba nnyonjo nti omuntu agiggyemu omutwe guno omulala n'ateekamu omutwe n'omulala. Omuntu aba tayagala kwambala helmet ng'eyo oba ebiseera ebimu nti helmet eba etuuka n'ekuzitowako. Tukitegeddeko nti ebimu ku biremesa abasaabaze bano oba oli awo okwefunira helmets ezaabwe kwe kubeera nti helmets zino za bbeeyi. Helmet eri a bit expensive, abalala balina ssente za kugula. Because the quality helmet will go for like 150,000 shillings. What is it that you can really equate to 150? Can you equate your life to? Can you compare your life to the 150,000 that you're talking about? So the thing of expensive or the cost, I wouldn't take it. Okwogera bino Kananura abadde ku mukolo ogubadde gutegekeddwa abayizi ku ttendekero lya MOBS okwolesa obukodyo obw'enjawulo obw'okukola helmets zino zifuuke za bulijjo eri abazikozesa okuggyawo obumulumulu obuli mu bantu obubagaana okwambala helmets zino. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.